nina omukisa nti nabaddeko ewa Jeno nansuubiza okuntaasa ebbanja eryo. Banange mbagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange bibiri. Ekizimbe ekisooka bampola million 4.5 nga bagala million 6. Ekizimbe ekirala ne bampola million 3.5 nga bagala million 5. Ye billion emu ne million 10. Amangu ddala nga maze okuyingira parliament, sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazimpole nsasula ebbanja. Manda 001 buvesazo notugamba wasasanya sente eziwera akawumbi kalamba. Tusooka ne twebuuza eyakusinga bwe bawa kadi yasasanya mmeka kikulu, era ku financial status ey'omukulu yaweebwa kadi ya Nansana Municipal omwami Zambali Blasio Mukasa n'emirimu gye yali akola akawumbi k'ensimbi yakalina. Kuba kati tuba tugenze mu kubidinga kitegeeza the best bidder yaweebwanga ki kadi ku kitebe kya NOP. Kwabo bonna abali ku race ya municipal igwe wasasanya billion emu olwo kompititawo oba bidder yasinga ne bamuwa kadi yasasanya mmeka. Jeno 001 oba komanda ne bw'anaaba aweereddwa kitiiki gy'alaze okuleka nga gyakomyewo walaiya Mungu ninga alagula n'akafo kero si wano kagamba kaliko asobola butakaddamu nakaluzenga okuleka nga tugenze mu mbeera ey'okusalawo obusazi twagala watuufu okuleka nga komanda 001 batuuse bamusalirawo obusalizi nti bannaaye oyo mumuteekewo katibeki naye tugenda mu kintu ky'okulonda obulonzi abantu okuwa obwesi bakwale yafuna kamwagalako naye gwe tomuwaddeyo space. Komanda 001 tikyosobola okungattako kale bw'oyingidde mu NRM nvubiraayo abalala bangi nga gwe boli 001 olina abakukkiriza bangi kati sooka okole ekyo kale mbere impressed ngambe singa ndi kulutinga omusajja ono mu ttiimu yaffe agenda tufunira abantu bangi ayina numbers naye gwe dedde wano gyozze oli mu kukuyokalalo olw'ebisibubyo era ntandika okugamba omusajja ngalabika bizibu ebimuleese era singa biggwa oyinza okuyitamu RDC namushe yalingira tutambulirawo. Buterevu nkwaniriza nate ku mikutu gyaffe gino webalimi okubeera ng'olaba olina wosinzidde ekyokola kyamaanyi nkujjukiza okusubscribinga lwa nsonga kikulu nnyo kitugattako era twongera okudduka speed ey'enjawulo. Bw'ogenda mu comment section ng'okkiriziganya obanga owa submission ko bye tukoze kiba kikulu nsonga naffe tumanya endowoozayo ekisingira ddala obukulu si ffe abasinga okutegeera bye twogera byebyo ffe bye tumanyi. Nawe luwadde betugamba kino nagamba era akyogera ng'ani no ndowooza zaffe oli wadde mbotu eyiyo mulita mu comment section. Tetukuyinaako buzibu moderator tuvugemu omujozi guno gwaki tugenda kuba nedda omujozi gwaki Man United anti Newcastle leero abasajja bamanyi musirike leero musirike manyu guno omujozi yaguleeta yajja emazeeko tuli bazibu nnyo nnyo eno awe kiti ndagala kigambo United tewali wekiri akifeze mani yagiyambala mu mutima ate n'ekirala musirikeko abaana ba Arsenal we bali tulina amasanyalaze tulina amasanyalaze by the way nga tunagenda wala olunaku olwaleero okuwa ku kasports akatontono Arsenal the Gunners bagenda gikuba the leaders bagenda gikuba sirika naawe tutwala kikopo badde ki we're taking the cup lwaki obwakanye ebintu bagenda gikuba egenda kuba Brighton sawa 4 bukacere bwaleero nayo kitegeeko bukacere sawa 4 tegeka kiswanu kutashirika sawa 4 so Premier League addamu buto kwajera naye nga mujjukire nti kwabo bonna eyo ttiimu gitugerako the Gunners yekulembedde tebo nze si gye mpagira naye olw'okubeera nti njagala kuba munnayuganda amanye update season Manchester yeddakaawo naye nayo bambi egende ekotakota mu Galmonte akaliro kataddeko awo si wabi kati waliwo bagenda ne bagamba nti Arsenal ezannya bubi ne weebuuza nti bo abali mu kyokusatu oba ekyokuna bulijjo bakola ki
okuzanya obulungi kabagambe nti Arsenal emaze emyaka China njovu tubikyusizaamu waliwo atudde ku muti asinga ku njovu tomanyi kiryawo bulijjo bo bakola kiwadde yesezanya bubi bakakyere ne bulijjo abagigoba mukola twasimbula basooka balabula mipira 10 tuluzi oyinza okujjukira leeti oyinza okusisimuka era basimukirewomu kubanga Arsenal ng'olwedde eri ku lead kati mulina kye mutugamba mukkirize ekifo gavumenti gwende awo bakirabira kino esinga manisita obone obuna n'omupiira gumu mu maaso tukyazanya gwe lindako ekijja obutakuyinula basobola tobyeko batwalako liigi omusinga akabonero aka olwegwatwalako liigi omusinga goal difference kati obubonero obuna tomukwata bisubi bannange tobunafuya Weduleta tudde ku nsonga etuleese mu ddiiro ey'omusajja wa Nuupo twaletabiseemuko nina wabadde wakulu abagoberezi baffe baagala nabyo dukola abaana tugende ku nsonga zaffe Komanda Kawesi 001 akubye emmeeza ng'ayisa abasajja ba Nuupo ababbi abafere abakumpanya ababba sente ze Watifu ye mufere ne batamuwa kaadi Watifu ye mufere era asafere n'musabini ng'agenda okulayira otandise nange oba otandise soko bawe ndowooza yo okay ensonga y'omukulu oyo gye bayita Kawesi Stephen oba Komanda 001 nze nalabye vidiyo era yenza omwe kwabo abagyewunya ne ŋŋamba abasajja bano abanupu nkabalaka balina eriisa ejjogi erirengerera ewala tebamubba tujje tujjukire buli gwe bamma kaadi abamu bagenze ne basala eddiiro waliwo abakoze ekinjawulo ne basigala mu bibiina byabwe waliwo n'abogeredde amafuukuule okuba bamiddwa kaadi kati bwe tugenda mu byobufuzi nga bwe bisinziira kati saa zino weebiri Komanda 001 bw'ova saa zino tugamba wasasanya ssente eziwera akawumbi kalamba tusooka ne twebuuza eyakusinga bwe bawa kaadi yasaasanya mmeka kikulu era ku financial status ey'omukulu yaweebwa kaadi ya Nansana Municipal omwami Zambali Brasio Mukasa n'emirimu gye yali akola akawumbi k'ensimbi yakalina kuba kati tuba tugenze mu kubiidinga kitegeeza the best bidder yaweebwanga ki kaadi ku kitebe kya Nuupo kwabo bonna abali ku lwesi ya municipal igwe wasaasanya biliyoni emu olwo kompititawo oba bidde yasinga ne bamuwa kaadi yasasanya mmeka taba mu bbiri aba mu bbiri naye nga wetudda mu butuufu Zambale yajjawa bbiri ezo biliyoni bbiri zeyakola wamawulire batugamba abamawulire tetuyina ssente nga bamuwa kaadi so kati ife abagoberera ebyobufuzi tuteekawo question mark then n'ekyokubiri Komanda 001 bw'otugamba nti nno esente ziwasasanya weolanga neewole bamanirenda teriiyo muntu ekyo Nuupo ezenga ekikola waliwo omwana gwe nakyazaako wano mukutu ogwa focus nangamba nti Nuupo egezaako okukola ebintu ebiri transparent nti neweba ekuguzizza kabiriiti obanga kuguze muwandiika somewhere Komanda 001 kyetwogera bwogezi mu era gye tulimu ebigambo bino toyogera bingi laga bulazi obujulizi Komanda 001 ebituli ekyokusatu kyekubamu yagamba Kaana Kambaata yamuwa miliyoni zaali 6 ave mu lesi ya waggulu ate ku yewa meya bwe bakola risiiti ezasasana ku social media nga nfu era Kaana Kambaata yennyini n'azikuba muki ebituli kakati bw'aba agamba nti Nuupo yamuwa ssente oba yagiwa ssente empitirivu ezo okufuna kaadi n'atuuka n'okubeera n'etamuweebwa yali asasulira ki ekyo anti kyeŋŋamba era yaziwaani ekyalina okunyonyola ensi eno ssente ezo Komanda 001 waziwaani ekyokuna ku Komanda 001 bw'omaliriza rawundi ofu eyo bamaze okukuma kaadi n'otugamba nti byonna byonna ebivuddemu gulyoke nabyo ovuddeyo leero tugambye nti RDC akuyambe n'okuyamba President Museveni waba alayira bakuwe space oba bakuweyo obudde onyumiza abantu Nuupo kiki kyekitegeeza like Nuupo kitegeeza ki
bw'obanga akadde kali konna tukubamu akafaananyi nga kadi baagikuwa yalibiridde tuzeeyo akatambi bwe tuti kadi komanda zezonu yagifuna gyogenda otugamba nga pulezidenti alayira byosaba okutugamba Munnayuganda yandibitegedde igwe alumirirwa Munnayuganda yalifuna ekisiiri n'ebyama bye ekitegeeza twandibadde awo n'ennupu gyogenda otusiigira Bannayuganda lupu gye baliizo tusiigira twandibadde mu eyo singa bakuwaaki kadi kitegeeza naawe oli mukyamu mufere n'agamba n'ogamba babateekawo okuvumirira babateekawo komanda zo ziwalu ne ttiimu ye babateekawo okuvumirira oludda ruling party NRM okugivunza mu bantu basigale ne tubakola ki okwo si kwe bayita okubanga kuba kati ye bw'aba asazeewo okuvaayo saawa zino ate ng'ajjukira yali avumirira tukkirize ebigambo bye byayogedde si kwekubamu gundi kukwata emundu ne weekuba essasi si kyaliko wembadde nzijaawo taati kakati bw'oba otugambye nti no bakuwanga ovumirira pati eri ffe tumanyi tukkiriza tutya boolese mu pati eno nti eri bw'ogendayo togenzeyo na mission y'emu kukubira bano lukwe sawa yonna omuntu yeryamu olukwe kitegedde nti gwe oli puleeya oli muzannyi era 001 komanda wa NUP osaze diro zeri sebo igwe bozzeemu bakwesige batya 100% nga ne bali be wabadde otembeeta obavuddemu oli mu baabya kino tukyerabira no mu life omusajja bw'akukyawa tashi we are coming in normal life life eno ngeri gyetambulamu omukazi omukyayi akatugeze prima ne Josted oze ku mawulire otugambye Josted nga bw'atamalaako Josted nga bw'atanaaba Josted nga bwakusobola okutuza amakulu inze akulaba akukwana mbeera sefu kyenkanaki era tandi kugamba muntu kyono nno gwengize eruzo otandika okujja mu mutwe ekyokubiri bw'obeera nga omukazi gw'olina wabba mubbe ku mulala obeera oti 100% ng'oli mumativu nti omukyala wange mulina atya y'omukyala akusaba okugenda ewaabwe n'omanya kati kaweddemu because every time uba tokola ki because nawe kyewakola kati jeno komanda 001 kyali mu kukola kitu nti abantu bali bagendamu oba abali mu mwaniriza bali mu mukeneka bagamba munyonya wali mu kweweebuula kuba kweweebuula yeeyambudde kale tumulaba buli kimu kankuzeeko mu history bw'abadde bajja nga bakyuka ne bakuba ebirayiro bali batya essaawa zino tujjukire omwana gwe bayitanga Ashbaga Kato yalinga ku kido era nga tulowooza nti bw'obeera ng'oyogedde ku bantu babiri abali mu nkambi ya Nuupu actually yasinganga ne banubiyaniri ba Edi Mutwe okubeera ku kido yalinga mutu bali balaba nga ba Selector Devi where is Ashbaga Kato mulaba ng'alima ng'alimira ku kifugi nange ngamba bone internet ya muzira watuna mu kamera efa bamuzira lwaki oba tokyalina magulu oba tokyayimirira one abaali bakwesiga ennyo abaali bakwagala ennyo olwedde obavuddemu otandise obbakuba tujjukire tugaane nti eno ensi gye tulimu waliwo era sayidi esinga numbers olwo ne sayidi ebeera ng'erina obuyinza kati either osalawo n'ogenda mu buyinza oba n'obeera ne bano abantu be bayita abantu baffe abawansi kati abantu bawansi buli w'obavaamu bo bakusalako gurawundi yaabwe obaddemu olukwe trust me General 001 oba komanda ne bw'anaaba aweereddwa kitiiki gy'alaze okuleka nga gyakomyewo walaiya mungu ninga alagula n'akafo keero si wano kagamba kaaliko asobola obutakaddamu okuleka nga tugenze mu mbeera ey'okusalawo obusazi okuleka nga komanda zo ziwano batuuse bamusalirawo obusalizi nti bannaaye oyo mumuteekewo naye we tugenda mu kintu ky'okulonda obulonzi abantu okuwa obwesi
Vakore yafuna kamu. Kali ya yali ngani. Ne mukazi we tajja mu. Ate ebe egenze. Kati akalala akalinga akasembayo. Komanda 001. Ensobi endala gyalinga gyakoze. Kwe kubeera ng'oli mu kusaba okugenda mu kibiina ekirala. Naye ate n'osooka n'olukalala lw'ebizibu. Yoyonoona. Oze wange kuyamba. Naye n'osooka n'oteekawo olukalala lw'ebizibu nga nyina n'abaana bange besina bakolera ebyo. Olwo yandiza atya. Omuntu amanyi okuyambibwa oleeta bizibu. Kati kankusese bw'obeera nga tasha oyagala okuconnectinga n'omuntu akusingako ku level. Mu byenfuna, mu by'obuntu, mu byaki. Tomweyabiza nga dde wani. N'omusajja bw'omweyabiza akukyayira waawo mu ntebe. Oyagala kubeera kyali wange. On the first day. Tuzisinkanye. Byewa bizibu ku mmeeza. Anti kati focus mune tuli mu kwawukana. Naye sirina addaako okulya. Agamba alabirwa ate. Sirina transport anziza wange. Sirina kakati ntandika okuweeyinga. Omutya. Jjukira by'oŋŋamba. Baliwo bendudde nabo. Nabo ababiyina. N'ababyetaaga mbalina ababaddewo. Kati gwe toli mu bbiŋŋamba ondaze nti gwe byoze ekikuleese ewange. Era singa tunaabimaliriza. Toli wange. Komanda 001 singa bamuwa ssente ziri z'ayagala. Ffe twesiga tutya tukakasa tutya nti taddemu kukyusa kkala kubanga ne t-shirt yaffe twagimuwadde agyambale yagiganye. Komanda 001 bamuwadde t-shirt yawe genda yo Addis agimuwadde naga sooka olinde ebyasati bireke omakulu wa president atuuka takyuka. Kakati ekika ky'omuntu bwe tuli mu kujja okuleeta tuyisiga tutya nti bwe tumuwa essente ze zimubanja bamanira zibamubanja takyuka nti t-shirt yaffe agivize osanga nga kubanga by the way wakiri bikabikako kikole kale formalite kyambale ng'omukulu bwe yakola Yusuf Sibambi mukulu yagirawo mu kasaati naye mukulu bagimuwadde badde bamuwa n'asooka n'agiteeka wano kibegabega nagamba sooka olindeko balagina wa president mukulu. Kakati okweyabiza abantu bali olw'ebizibu ebya ssente tekyandize mu kamera. Nkyuka okuddamu NRM olw'obutakkaanya olw'okuzuula nupu kyekituufu naye nzize olw'okwongera okwefumiitirizamu okulaba NRM na biki bye bakola. Press conference eyo bamawulire kagatwala ekyo kati kino kizze eno ne RDC wo nga tekiri mu kamera omunyenyule muna RDC ensonga zino oba sooka obayinga etayimu sooka ofuuke ffe wadde bo balina agenda ne we batambulira naye sooka osembere mu bo nti nkuzaayo wali we nkugambye nti omuntu okumukwana omuntu akusinga ku status leka naye azuleyokko ekirungi kuggwe omugagga okusembeza okwagala ennyo era okumususuuta ennyo waakiri agamba tasha oyo atumika abaako ne ka advantage kakola ki nti omwana we wadde tali bulungi financially ye tasha alina empisa tashi bwe mutuma akola ki ayanguwa kati oba n'omusajja ng'omukuba oluseke naye ng'ate akwagala nnyo because yakulabamukko ka factor akamu kakwagalako naye gwe tomuwaddeyo space. Komanda 001 tikyosobola okungattako kale bw'oyingiddemu NRM nvubiraayo abalala bangi nga gwe boli 001 olina abakukkiriza bangi kati sooka okole ekyo kale mbere impressed ngambe singa ndi kuluutinga omusajja ono mu ttiimu yaffe agenda tufunira abantu bangi alina numbers naye gwe dedde wano gyozze oli mukukuya olukalalalo olw'ebizibu byo era ntandika okugamba omusajja ngalabika bizibu ebimuleese era singa biggwa oyinza okuyitamu RDC ndimukubamu kafaananyi ndimukubamu kafaananyi RDC oyo biki bye yasigaza mu bwongo n'abakulu abamusingako aba NRM biki yatandise okuba okuweeyinga omukulu ono sayiningi gye twaleese eriki tuddayo gye twatandikire mu byemizannyo osayininze mbuwemu
omuyita mutwe wakawalata mbwenu bakula mbwenu mu banyankole mbwenu musayininze mbwenu 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 azze mu nkambi otuuka mu nkambi bwe papa omuzannyo ensi yonna ebadde erindiridde signing of the year bw'atuuse mu nkambi bwe papa n'atandika obbasindira n'alwala anti kati nze munnange bwe kuba emipiira ebiri banyuma misingayo ogwokusatu lwaki ekibumba kino twabalimbye ne bakikola kino batakikebera yaddange mulwadde mbuulira nga yeggwe coach ogwamu amaanyi kino twasiiwudde era mu line-up z'okola otandika obutamulowoozaako mbwenu oba mbewemu ng'ajja luva yasembayo okitegedde so nga tukomekkereza story ya Commander Zozi 1 Kaweesi yayokezza yanabye nayeyanika butaka ekirala nga tukomekkereza njagala ajjukire nti Katonda waba abeerawo ebintu byakuwa akukema ali mukemebwa oluwaddembe kwejja mukemebwa oba n'okkiriza n'okemebwa kandi nekola ki nekubaka bulungi okitegedde byebyo byange kale soko sibula abalabi abo okay alaba emikutu gyaffe gino egy'enjawulo ali ku Tash Media ali ku Eblon Media ali ku Focus TV tukweyanza nti tusaba buli olaba akadde nakakonyeyo eri waggulu manya waliwo ekyo kikoze ekiyingiddewo manya waliwo kyetukuleetedde ekipya era obeera olaba bwotyo teweerabira wotakkaanya naffe wokkaanya naffe ewakunyumidde ewakunakuwaza teeka mu comment eramula ensonga gamba wana Focus munimbyemu wana Eblon nedda kati naffe tuwulire sayidi yo kuba bye tusinziirako okuwa ebisingaawo tubagala nnyo omwana yagambe kusubscribinga ku Focus TV yange bingi